Yes, nkulamusizaako nate bwe bali kwekumira ku Yugi Update TV yena mukwano gwange gwe amaze ebbanga eddene ng'otuuliza bwe bali kwekumira ku mayingo gano nammwe abatannaba kubanga mutweyungako mbakubiriza ogenda wansi waliwo ekigambo subscribe nkikoneko mubeere nga musobola maaso n'okutweyungako musobole okubanga mufollowinga bye tukola wabula gwa subscribe nze ekkubirizo lemukwerabirako na mukadde kakuyambako okuleetera notification message okusobola okulaba ng'onywezebwa amayingo g'empuliziganya eno. Amawulire agava mu ggwanga erya South Sudan. General Chief of Defence Force amawulire ago nagabawadde dda naye mulimu ennongoosereza zenjagala obbalaga n'obubonero. Juzi nabagamba nti no amawanga agasinga aga Africa gali spread ne system eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga buli ggwanga lirabanga nti system gy'akozesa yesobola okukuumira omukulembeze mu buyinza. Kati nabo batandise okwadoptinga culture eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga balowooza nti yegenda okugezaako nabo bakuumira mbuyinza okukalakata bannaggwanga emyaka bufukunya nga Mwami Museveni gy'akoze. Kakati nakulaze dda nga General Chief of Defence Force Dr. Paul Nang Majok ow'eggwanga erya South Sudan akulira South Sudanese People Defences Force ejje ekkulu erya South Sudan kumande nga we yayisiza issue ng'abaaninze emmundu zonna ezitali authorized ezitali mu mateeka n'atowa ne order endala ey'okuligestalinga buli mmundu buli kisi akwate emmundu alina okugenda mu maaso wali agiregestalinge. Press statement yayisiddwa olunaku olw'emmande nga bayita mwogezi waabwe spokesman General Ruwai Kang ye yagenze maaso n'okuyisa statement eno mu ggwanga erya South Sudan. Bagamba nti okutandika system eno baagala ku adoptinga system eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni owa Uganda okusobola okulaba nga basobola okunyweza n'okudissolvinga conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan. Bagamba okubanga buli mundu turegestalinga buli mukiisa ayina emmundu mu ggwanga erya South Sudan kigenda tuyambako okwetangira conflicts n'okkendeeza ku ntalo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Jjukira nti no South Sudan teringa Uganda ey'emmundu bagitambuza kyere ewaka obeerayo mu ddiiro lyo ng'emmundu eri mu nsonda ng'era ebifaananyi bwe mbibalaga. Obeeraawo ng'owujjaddeko naye ng'emmundu eri awo ku pembeeni. Kakati eno system ebadde ekozesebwa mu ggwanga erya South Sudan ng'era buli muntu alina emmundu ezitali registered ng'ebisi babitambuza nga bye baagala. Kakati balabye nga kino ku sayidi emu kyekisinze okubanga kibasuula mu benje. By the way, amawanga agakozesa system ng'eno tegaggwamu ntalo era olaba nga eggwanga erya Sudan teriggwamu ntalo kubanga bannansi emmundu bazaakisesinga nga bye baagala ate nga teziri registered. Kati generali kyabadde ayisa etteeka nti buli kisa alina emmundu alina okugitwala basobole okubanga bagiregistalinga. So kitegeeza nti no process egenda okubanga ekalinga registration zonna ogenda maaso zitandise okubanga zikolwako mu ggwanga erya South Sudan. Oba oli awo njagala okulaga ebyama ebikweseke. Juzi Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso nasinkana n'afunamu ka meeting nasinkana abakulembeze mu ggwanga erya South Sudan. Bye baayogedde ebimu zandibanga ze zimu ku nsonga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ze bateeredde ku mmeeza bagende mu maaso n'okuregestalinga emmundu zonna eziri mu ggwanga lyabwe basobole okuwamba ku mamundu agali embantu nga bw'olaba Museveni we yakola ekkalamojja we yakola butter trade n'ab'ekkalamojja ng'agenda abatwalira akasawo ka kawunga kilo 10 n'awanyisiganyamu n'emmundu. Newankubadde ekyo kyakolebwa era kyayambako kale okubanga kikendeeza emmundu mu bitundu ebya Kalamojja naye newankubadde zonna tezaggwayo naye yali system egezezaako okuba ng'egezaako okubanga esika emmundu ezeekukumye mu bantu okusobola okulaba nga bataasa entalo eziyinza okubeerawo mu byalo mu bitundu mu communities. Weewaawo system yali nnungi wetugamba nti okutwalizaamu naye erudda system eno mbi kubanga nakyemalira wagezaako okwagala obbafuga bafugira ddala kubanga abakimanyi temulina mukono gwa mmundu ate nga ye gwe abafugisa gye musobola kuzijja. Kati y'ensonga lwaki amawanga ago golaba nga ga South Sudan tegasobola kubanga gafugibwa
na ku mundu mugwa mundu kubanga nabo bazitereseeka gye ziri emmundu. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni nze ndowooza badde ekirowoozo bagende maaso n'okuregisteringa amamundu ge balina mu maka gaabwe basobole okuba nga bakendeeza ku conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga lino erya South Sudan. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Kwanirizaako nnyo mu comment section. Weebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Gwali mu diaspora nkulamusizaako nnyo. Jangu oteekewo endowooza yo. Olowooza system eno eya Mwami Museveni gyabawadde kitugee gyabawadde enaakolera eggwanga lino erya South Sudan okusobola okulaba nga babaggyako amamundu basobole okuba nga bagaregisteringa oba oliawo banasobola okudissolvinga conflicts mu ggwanga erya South Sudan n'okukomekereza civil wars ez'omunda. Jjukira olutalo lugenda mu maaso luli wakati wa vice president saako ne president yennyini Riek Machar saako ne Salva Kiir gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Obadde ku Yugi Updates TV nga kosinza obba nga otuuliza weebale kwekuumira ku mayengo gano. Nkwagala nnyo tova ku Yugi. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba nga olanga naffe gy'ogenda okuba nga oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba nga okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba nga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba nga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba nga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba nga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba nga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako
bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okucommunicatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.